Hakimu natekulikayo n'emboozi ng'ebitambudde tugenda ku wali empigi atamuzadde yamuteeka ejjenje EKIBBABAANA kibaluseewo naddala empigi eyo Nakirebe. Naddala abazadde bagamba nti bannannyini masomero bandibadde bankiza okufaayo ennyo naddala nga basindika abaana baabwe okuba nga badde waka mu nteekateeka y'okulaba nga bagobererwa ebisale by'essomero. Kino kiddiridde omwana amanyiddwa nga Nakirebe Sharifa okuba nga ate yabuze n'okutuusa kano akadde atakubwako kyamulubaale. Obubbi bw'abaana butabudde ab'empigi nga bo ab'e Nakirebe bagamba nti embeera eno erina okukolwako mu bwangu. Omuzadde Musa Kiberu atabuddwa omwana we Shafura Namutebi bw'abuze nga balowooza ab'ettima be baamulina. Sawa ndowooza zaalinga 4 5 bamubira nkubire kino noyinza Shafura simulaba wagenze naye ne mugamba asobola genda naye ate ngenda naye Nemuga babuzi gendo reporting wa chairman olabe ekyokukola ekyakola ragirwa chairman na reportinga yatandika okunoonya omwana abayise ekizindaalo kyalo galinye ekiko banoonya omwana n'abula. Mama w'omwana wamu n'abatuuze bagamba nti okuwamba abaana okuliwo kubeera liikiriza. Tayita mbuuza banneyiba nti bannange nedda kati nga manyi nga bulijjo ebakola ki bwe bannimba ng'ali mu nnyumba wano ew'omukyala kuba abaana benkana sayizi kuba waba ali emmere bamuwa bwe baba banywa caayi bamuwa kati nga manyi ng'ebya bulijjo so omwana agenze simanyi. Naye ekintu kyazze bubi nnyo abaana bazaaliddwa wano kibadde wano kitambula kidde eno kidde maama waakyo ng'akireka wano awaka ukibadde ku kiseesuuba wano nga bwekyesuubira. Amasimu tukube tukoze ekisoboka kyonna tusaba abalabi ku mwana oyo abamanyi ensonga yonna atutegeeze tujja kulwako kitumukolera inshallah. Bino bizze nga abazadde bavumira ekikolwa eky'omukulu w'essomero eyasindisa abaana ab'obuwala 3 banone ebisale by'essomero bokka. Baba basomesa obuzadde bwabaggwamu nga balowooza okusooka ssente ekikolwa ekyo si kirungi. Okusooka omukyala bannannyini kalungi tumanyi oba kalungi musajja oba ye mukazi bakoze ekikolwa ekitali kya buzadde ekyokusindika abaana abato bwe batyo. Kibi nnyo saawemu omwana alagewo ow'emyaka egyo tamanyi waabwe n'ekkuba erimutwalayo talimanyi nebba ab'essomero bamufulumiza geeti ate ng'akomyewo ne bamulaba. Twala mukisooka ebaza poliisi yaffe Nakirebe mulimu omulungi gwekoze luvannyuma lw'okufuna ebyo netegeeza ffe abakulembeze ekisobola okukwatagana okulaba nga tufuna muzadde tino omuzadde mwebaza nti omutegeezezza ayangwi. Baagala abalina amasomero g'abaana abato boogerezeganyenga n'abazadde butereevu nga baagala ebisale. Omwana bw'aba akomyewo ngoyo nga talina school fees tomugoba kiro mu receiving essimu z'abazadde bazirina babakubire naye tebasobodde kkubira abazadde kye bakoze mu buvunaanyizibwa bwabwe bwe balina kwe kugoba abaana bagenda awaka. Bo abaana Nakawooya Rahma ne Nangendo Hadia bwe bati bwe boogera ku kyabatuuseeko. Waliwo omukyala azze n'atugamba mugenda tukugamba tugenda buloba ate gye tugenda wala ate tetulina transport batugaba school fees nagamba mugenda ku poliisi y'e Nakirebe mbulanga tetumanyi entambula badde tusale ekkubo wali eri badde bagenda kuntomera omusajja wa boda najja n'atukomewo nga tetulina school fees yatugabye 10 olwokuba tetudde na school fees. Mama w'abaana bano Nuliyat Nakigozi bw'ati naye bw'ayogedde ku mbeera yatuuse ku baana be. Nga ye yali nkubidde n'aŋŋamba nti abaana tebakomyewo na balansi ti kera ku makyo bano kuba bayizi be. Omukulu w'essomero Lilya Namiiro ku lukomo lw'essimu ayogedde ebyabaddewo. Abaana bwe bazze abalese muleeta abalese ekemba wambi ekimukomyewo you bring her on in here. Omwana oba omudde n'ekisayiringa. Byakizito Vincent, Crossroad TV, Omunya.